warahmatullahi wabarakatuh mwasuze mutya musibye mutya amawulire ga ssanyu era omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform twogera ssaawa eno awangalira mu ggwanga lya America mukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we amanyikiddwa nga Barbie Kyagulanyi Ntungo bali mu ssanyu eritagambika era nga munnange muwala waabwe omukulu amanyikiddwa nga Shalom Namagembe yazudde okubeera nga ate asoma era nabeera nga ate munnange ayita bulungi nnyo twogera ssaawa eno mu ggwanga lya America Shalom Namagembe munnange kakati no yafuse omusawo omujjuvu era nga ebiwandiiko bino byonna yamaze dde okubeera nga ate munnange abifuna onono yesomye koosi eri awo kambwe era nga njagala kubeera nga ate njikuyitiramuko oyongere okubeera nga ate naawe omanya omukyala Namagembe biki byesobodde okubeera nga ate asoma ekisokera ddala olwamaze okubeera nga ate asoma koosi eno aba National Health Care Association era nga bano be bavunaanyizibwa okubeera nga ate munnange bagaba license mu ggwanga lya America lyonna omuntu okubeera nga ate munnange afukira ddala omusawo abakulu balina okubeera nga ate munnange bakuyina mu bitabo byabwe era nga koosi eno omukyala gyesobodde okubeera nga ate asoma bagiyita phlebotomy technician era nga njagala kubeera nga ate mbikuyitiramuko wano mpolampola biki basically byagenda okubeera nga ate munnange akola mu malwaliro ag'eggwanga erya America. Phlebotomy is the technical practice of drawing blood from patients via venipuncture or capillary puncture for medical testing, transfusions, donations or research. Era nga kitegeeza nti bakujjako omusaayi era nga omusaayi gwo bagutwala mu laabu okwongera okubeera nga tebazuulira ddala ekituufu ekibeera kikuluma era nga bano abasawo bano omukyala Shalom Namagembe koosi gyesobodde okubeera nga ate asoma be bavunaanyizibwa okubeera nga ate munnange beekebejja buli kasaayi ne bakebera particles ez'enjawulo mu musaayi ogwo okwongera okubeera nga ate munnange bazuulira ddala ki ekituufu ekiri okubeera nga tekitambula mu musaayi ogwo naabo abadde agenda okubeera nga ate munnange bakola donations omukyalo ono agenda kubeera nga ate munnange abakebera era nga munnange ajja kubeera nga ate azuula omusaayi gugwa mu group ki group A group B group ki gye wandigadde okubeera nga ate oba gyolina okubeera nga ate ogabamu omusaayi so basically byebendo ebiri okubeera nga ate bigenda mu maaso side ze omukyala Shalom Namagembe wasaawo tubeere nga ate tugendawo tubeere nga ate tukayozayoza kubanga bannange si byagunakamu naddala ku ngeri gye basobola okubeera nga ate munnange bafulumamu eggwanga lyattu Uganda ne famire ye kakati ne saawa eno atanze okubeera nga ate munnange afuna ebibala mu ggwanga lya America so njagala kubeera nga ate kuterawo n'obusambi buno tongera okubeera nga tumanya biki ebiri okubeera nga ate bigenda mu maaso side zeyo sako ne mu ggwanga lya Uganda munamuna tula butuzikalira era nga Sheikh Shamsuma Wadwa enamba zisimu okupululako n'obeera nga ate omufuna katusimbule n'emboozi ki eziriwo akadde kano mu ggwanga lya Uganda ati mbawo. Nkuba kyeyo olina ekizibu kimu gwe bwagenda ku kyeyo olowooza nti oli mugagga nnyo era obwongo bwo bukulowoozesa nti osobola okumala ebintu byonna ebiri mu Africa katwogere ku Uganda buli bwoggulawo essimu yo ku makya message esooka
bamala okugamba hawaii ne bagatwagalayo sente kojja ensanafu yamulumye kizibwe akabengo kasituse gundi ekinyomo kyamulumye gundi ayina amambulugga gundi ayina olukusense gundi yalwadde entunuka gundi yalwadde empanama gundi yalwadde biki nogamba ningira zikuweereza ku wiiki kati gwe n'okolera economies bbiri and on pressure noba nga tonasasula na rent tonasasula motoka insurance gy'obeera ewammwe e Bulaaya gy'obeera mu Asia gy'obeera United Arab Emirates gy'obeera mu America tonasasula bills zo but obwongo bwo bukugamba mbusobola okusatisfyinga bannayuganda ne bakkuta njagala okujjukiza nti omuntu abeera ku kyewo you died wafa era olwokuba mu operatingira mu time zones zanjawulo from America from Bungereza from wherever you are tebasobola kutegeera nawe tosobola bategeera onyiiga mangu zivaako mangu bo babeera mu kurelaxinga naye ate nolowooza nti bob lubagenda mu show ya David Lutalo ya Mr. Kisemakula ya Kamili nti go ino ba sponsoringa ate ne kumacha obawe senteza hangover akati ekyo kijja kutta njagala ofe kera kumacha obakubira simu bagambe nafudde sikyali mulamu ate nafuuse muyindi n'okunjokya banjokyezza jjako essimu bula they will survive obadde okimanyi nti gw'amaanyi g'obateekamu oteekamu gabeerere kuba ne bw'olifa oliba tolina ssente zikuzzaayo wammwe bali kusondera busondezi that is nga tolina life insurance tosobola gyesasulira because ssente zonna ziweereza mu Africa katwogere ku Uganda bika weebike nze Kikabi Leonard asinzire Seattle asinzire Minnesota asinzire New York City asinzire Massachusetts asinzire Ottawa asinzire Vancouver asinzire Scandinavia nafudde bannaye banjokyezza ndina muyindi evvulu lyange bagala diyibwa ku nnyanja mutwegatteko banziike bula they will survive otidde nnyo anti abaana bange ye ku baana maama wo kwakukwatidde kuba ate gwe wagenda mu America ne maama wo atuuka ekiseera n'akuwoza akajiri nekitaawo ne baganda bo bwe ssente z'oweereza ze bawaako baganda bo sukaali gw'ogula abaana bo banywe kwe basena afu bawe omwana w'awaka ye atakola ayagaana okukola kinjirinjiri kiri awo bakisindika e Dubai ne kikomawo tekyagala kola South Africa ne kiremwayo ne bwakigamba okifunire visa kigende Canada kyagenda kingalo bunani maama we yateekawo ekyana kye kati gw'okirabirira oyina baganda bo abato kati gw'olabirira amaka gaabwe bakwatira ku ki ku mwana w'oyo omuto Bright oyo Joy Junior gwe bakwatirako kati okujjako ng'osazeewo gw'okomewo Uganda ate jjukira nti mwapabere mu Bulaaya naddala abakyala mwasalawo abaami mubaginye tebaweerera baana kati mwe mubeere ne mukola ssente ne muweerera kati ate ne bafamire zammwe ne zikozesa abaana abo mwabalekera mu batulugunya kati mwefuula nti muli mu healthcare muyamba abantu okusobola okubayamba bavunuke depression bavunuke stress emotional and psychological torture mwe mwetaaga okuyamba okusookera ddala kubanga oyambalenga temu osiiba mu kiscrub boba okola mirimu gy'amaanyi osiiba n'ebigundi bino bigalubindi n'ebigloves buli ssaawa yonna gwolowooza mbu osobola okusatisfyinga munnayuganda mulimu economy zanjawulo time zones zanjawulo talina kyakwagaza nnyo okuggyako mu money Christmas gwoba wakoze onoonya overtime ye ng'ali mu kidongo gwe n'embuzi nga zaakutudde tolya na nnyama obugumyambugumya emmere gwolowooza osobola okumatisa omuntu w'e Uganda wadde gabwere weebike bagane nafudde ate mu kufa kwange nabadde muyindi banjokyezza ojja kufuna emirembe mbaramusizzaako bassebo ne banyabo mugyebale nabadde najenva mu mambuka eyo owa poliisi omu nanyimiriza ku station emu ya poliisi nansaba naŋŋamba nsaba kuntwalira ku bakama bange ne mugamba tewali mutawaana ndimu bw'omu ajje tugende nga ngenda mu mambuka eyo omukyala yagenza okujaaze ne muwala we nga wa poliisi naye ng'ali muleeya nga mukyala mukulu naye amaaso ge nagatunidde mu feesi ye nga simpya nnyo mu maaso gange naye bwe nawe tuvuga mu kkubo nga tugenda ne mumujjukiza ne mugamba wakolerako ku CPS e Kampala n'aŋŋamba nakolerayoko emyaka 6 omukyala oyo yampisa bubi nnyo yantulugunya nnyo emmotoka ng'efiiridde mu luguudo wakati yabuza omuliro naye bwe yabuza omuliro ne nnwana nnyo okulaba nga nnoonya ki ekivuddeko obuzibu nga munnange bw'ayimiriza emmotoka bw'aziraga direction gye ziba ziyita bajja ne basika emmotoka nga yabaliidinze ne bagisika ne bagitwala ku CPS ne ndeeta wa wayaling oluvannyuma n'agiwayalinga n'evaawo naye ng'ebyali wakati kati abo byali bingi era yampisa bubi nnyo
naye namututte ne mugamba n'angamba sikyabijjuka ne nsaba kunsonyiwa ne nkita kubanga abamu balowooza nti enneeyisa yaabwe gye beeyisa naffe bwe tulina okweyisa naye ffe tusigazaamu kalyako obuntu okuba tetubeera mu kyambalo ye nga kyalina. Kati era olumu nali nva sayidi z'eggulu ne tusinkana e Kaluma awo ku road toll nga ne muluka endala ziva Kampala zidda ggulu. Owa traffic omu nannyimiriza n'oli omulala naye n'ayimiriza eziva e Kampala. Kakali wakati kati awo nga bw'omanyi ebakebera ziri mu ssaawa 2 ez'ekiro bakebera ono akebera n'oli akebera. Bonna tewali n'omu yagamba munne nti nze mmaliriza wabula ono yaŋŋamba simbula ogende. In the same time n'oli naye n'ata wakati waliwo ekyuma ekibeera wakati kati awo. Kati nze bantadde emabega ndiko convoy ya trailers ezijja. Oli naye bamutadde naye waliwo ezibadde zimutambulyako nti bw'osimbulamu nga ne zino zisimbula. Takyasobola kudda reverse nange sikyasobola kudda reverse budde bwa kiro ali ziri trailer ezimu. Ne tubagamba kati mujjewo ku kyuma kino ekiri mu luguudo wakati. Ono ayitewo nange mpitewo tumaye tukizzeewo. Omwami omu yagamba ekyuma kyaffe tekivaawo mwe muvuze obubi. Ne tubagamba mmwe mutadde. Oli atadde n'oŋŋamba agenda n'oli naye n'ata. Mwena temutegeeraganye naye naffe bwe tukigenderedde. Bagamba ekyuma tekivaawo. Fembi batuwa buli omu ekipapula kya mitwalo 60 yali akulembedde eziva eggulu n'oli yali akulembedde eziva e Kampala naye nga ffenna ziri mmoloka nnene. Ne tutambula ne tugenda tusasula ebipapula. Naye abaatugamba mbu ekyuma tekivaawo baakiseetula ne bakijjawo ne batugamba mwegiteewo nga bamaze otuwa ekipapula. Ekyo ne tukireka. Naye lumu emmotoka gye nalimu mba sigiriimu ndi mu mmotoka endala. Omusirikale oyo yennyini yatuwa ekipapula yayomba ennyo yali muleeya. Ate owa uniform yayimiriza bwe bakola nti otwale kuwaleeya naye nga yagyemu uniform. N'angamba mukama wange agenda anaka. Naye ne bw'omunsuulira oluyo abajja kutuuka. Ne mugamba kale yagenda okuvaayo nga ye mwami oli. N'atuula ne tuvuga. Bwe natuuka katikati wa game park ne mugamba naye ojjukira bwakola bwoti nompa n'ekipapula. Yatya nnyo ne yeekanga n'ankanulira eriisaati. Obwongo bwe ndowooza bwamuwa nti ngenda kumugoba mu mmotoka mugambe eva mu mmotoka yange. Tuli mu ssaawa 4 ez'ekiro. Ndowooza agamba ngenda mugamba va mu mmotoka yange ogende. Nali siyinza kukikola era nga sikisobola. Naye abantu bano bombi okubaatulira okubalaga nti ensozi tezisinkana naye abantu basisinkana. Kwe kubalaga nti bw'obeera mu uniform oluusi enneeyisaayo tekwawula nnyo ku nze osigala olina omusaayi same blood red and black nga nze bwendi. Naye abantu mwenna abali mu security uniform eno kiba kyambalo. Tekikwawulako nti olina famire, tekikwawula nti olina omusaayi mumyufu, tekikwawula nti oli Munnayuganda ate oli muntu nga nze era naye wazaalibwa nga nze. Naye oluusi uniform eno bw'ogibeeramu bw'olowooza nti okyusiza kati tokyali muntu ekitali kituufu. Ate wabaako ekiseera ky'oyinza okugamba nti wampisa luli bubi naye ate olina ekiseera w'oyinza okunneetaagira. Wadde gumu mu ndowooza y'oba nga agamba nti ate kinaaba kiki n'aba mwagaza ki. Abantu abo bombi tebabe tebamanyi nti bayinza okuddamu ne bammeetinga nga balina kye banneetaagako bombi. Olumu nali ekyeputu yeeyo sayidi z'Ekaramogi eyo waliwo wa poliisi yalinga w'emukono nga mwami mulungi nnyo neeyisaaye nga mulungi nnyo nga ne bw'aba ayambadde uniform ne bw'aba alina amayinja ge nga buli omu ayagala waakiri bw'aba alina ekizibu kyonna agende mu ofiisi ye oyo amudirecting mu ofiisi gy'aba agenda naye ng'akozesezza erinnya ly'ono nti mwami ABCD yaŋŋambye nzije wano. Naye mba ntudde mu restaurant bwe nti ndya emmere ne nnengera omwami oyo nga kyamukanyuga ddali Karamogi eyo. Era bwe natuuka wali ne mubuuza ne mugamba waliko emukono n'angamba naliyoko naye kati bangaba eno mmazeeyo emyezi. Ne mugamba afande sasula mmere nze ngenda osasula emmere. Era yasanyuka nnyo nanneebaza naye lwaki enneeyisaaye
ye yanviirako okumugamba nti kamusasulire emmere. Ye teyafanga ku uniform ye gy'ayambadde, wabula ng'afa ku kikyali n'amanya nange ndi Munnayuganda ate ndi muntu. Ffe tubasanga oluusi nga mwambadde uniform zammwe oba za amagye oba ya poliisi. Naye nkutwala, naye ng'ate era mba waddembe obutakutwala, naye ne nkutwalira free, ne nkutwala gye nkutwala. Naye bayinza okuba nga bakama bammwe bennyini abavuga emmotoka ez'ennamba emyufu nga bakusanze ku kkubo nga zaakakuyitako emmotoka essukale mu 10 nga tewali n'emu ekutwala kuba tebakwetaaga. Bakwetaaga balina ddute gye bakusindikako. Naye bakusanga oyimiridde ku kkubo saawa ze baba tebakwetaaga era bakuyitako buyise ne bagenda. Naye tubasanga mu kkubo ne tubatwala free. Naye oluusi emu tusanga awantu wonna ne bw'oba tokyalinze nze naye ng'otokyalinze Munnayuganda munno era naawe obeera muntu nga uniform eyo gy'oyambadde essaawa eyo yeekufuula ekyo ky'oli. Naye bw'oba oggyemu uniform eyo n'obeera muleeya omala kugyawo kipalati oba kaadi yo ekwogerako nti ndi w'amagye oba ndi wa poliisi oba ndi mu kitongole bwe kiti n'ogijjayo. Naye bw'oba toyambadde uniform obeera civilian nga nze. Naye bakama baffe n'eyisa yaffe ekyuka ennyo. Nze okusanga mu kkubo ne nkutwala ndi waddembe okuyitako oba obutakuyamba. Y'ensonga lwaki oyinza okusanga nga omu yenna ali mu byokwerinda afunye ekizibu, abantu ne bagaana omuyamba ne bamugamba mumuveeko oba afaafe. Lwaki? Nti oluusi n'eyisa yaffe eyo yereeta abantu okukyuka omutima. Naye jjukira nti oyinza okuba ng'okola osanyuse bakama abo naye onaabasanyusa paka ddi. Kubanga oyinza omubasanyusiza wano wooli ebakulabira ne kikuleeta obuzibu ne kigenda kikusuula awalala kubanga ensi eno ya raawundi. Katonda lwaki yagikola nga ya raawundi. Starting point eno gy'otandikiddeko oyinza okugitambula ne weetoolola ogenda okumala okudda ng'ewatandikidde wennyini w'okomyewo. So oluusi ebimu tebitumalangamu. Nze bwe nalinga nyiga endongo nga mpandiika nnyo ennyimba ezo nga oli omwami bamuyitanga Njabire naye nga buli lwankwatira lizimu bw'ati natandika okukuba ngenda omugamba nti kyusamu mu tune nga nnyinza omukwasa endongo eno weetandikira paka wano awasemba noonya tune abalala bonna gye batayimbangako. Naye yava mu mbeera n'anyiga n'aŋŋamba bwana Kyobe, eno endongo gy'oliko gw'oli muyiga mu kutandika okuyimba. Abasajja bayimbadde ennyimba endongo zonna baazikwata dda tuni zaazo ne bazimalayo. So tojja kusuubira nti olinawo tuni eyiye empya gy'ojja okufuna ku ndongo ozina n'endongo obaggiza yiyo. So enneeyisa yaffe mulimu emirembe egizze nga gikyuka abaagisookamu edda nga by'okola oddamu bidde. Bino byonna abaasooka baabikola. Naye bw'otunula ssaawa zino ennyumba z'aba DC n'ennyumba ezaali ez'abamayumba 10 mirembe gy'obote abasajja badduka emisina tewali abagoba. Naye olw'okuba nti bamanya nti enneeyisa yaffe tekyafiitinga mu bantu amayumba bagasoowo ne bagaleka kati ennyumba zaasigala mu Buwundo na Binyira. Baganda bange abaami abo n'omukyalo oyo nayagala bonna mbajjukize naye kye baali bansuubiramu ate nze si kye nakola wabula bo kye baakola ate naye si kibasuubiramu kuba balina omusaayi muddugavu ate Bannayuganda nga nze. Tweyise bulungi kye kisinga obukulu. Eno ensi tegenda kukoma ku ggwe wabula nkugambye nti waaliwo emirembe gy'abedda ba DC ebiseera by'obote kandooza be baala DC ebiseera ebyo ne bamayumba 10 naye gobodda kuno ku social media n'ogamba tujja mbakuba tujja mbakutula obukongovule tujja mbamenyaamenya. Oyinza okuba nga omwana wo asoma n'omwana wange naye nga gwe tokyalina buyinza bugamba nti otambule mu bantu ku social media kuba bakumanyi nnyo ng'osindikayo mukyala we yakyalira abaana. Naye omwana wange oyo n'afuna chansi ng'oli abadde mukwano gwe n'okyalewo bw'alumu n'agamba omusajja ono baamulaga ku TV ng'ebajja waka ne bakimataata
omwana ono wange ono lwategeera. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.